Ebyomusumba Kayanja bibi liganisa endonga z'emu okukakasa kkooti nga bwe yali afuuse omuganzi we okusinziira ku bikolwa bye baakolanga. Kkooti ya Mwangattu e Mengo ezzeemu okuwulira okwewozaako kw'abavubuka 9 abaasibwa omusumba Robert Kayanja, ono ng'abalanga okusaalimbira ku kkanisa ye eya Miracle Center. Bo kye bagamba nti baali bagenze kubanja musumba nsimbi zaabwe ze baalagaana oluvannyuma lw'okubasiyaga. Ssentongo liganinga bulijjo yasoose mu kaguli n'akunyizibwa ebibuuzo okubadde bannamateeka be wamu ne banne 8 abavunaanwa naye okuva mu Ojambo and Advocate wamu n'omuwaabi wa gavumenti Jonathan Mwaganya. Bingi ku bimubuuziddwa bannamateeka ligani abyanukudde era n'alaga nti bituufu by'azze ayogera okulumiriza omusumba Kayanja. Bw'atyo n'agenze maaso n'okukakasa kkooti ng'enkolagana ye n'omusumba Kayanja nga bwe yali efuuse ya mukyala na mwami nga babulako kugattibwa. Mu ngeri y'emu ne Dokita Bwambale ow'emyaka 45 eyaleetebwa ng'omujulizi mu musango guno okuva ku Police Training School Kabalye ategeezezza kkooti nga bw'alina diguli mu medicine in pathology newankubadde n'abatetannamalayo kweyanjula n'ekimuleesezza mu musango guno. Omuwaabi wa gavumenti mu musango guno Jonathan Mwaganya n'awakanya obuyigirize bwa Bwambale nga bw'atalina busobozi bulumiriza mu musango guno ku nsonga za sexual gender based violence. Kino kiviiriddeko omulamuzi wa kkooti eno Adam Byalugaba okwongezaayo omusango guno okutuuka nga 24 omwezi guno nga bw'ategeka okuwa ensala ye.